Biki ebiva mu kutereeza lubaale? Biki ebiri munda mu lubaale? Ggwe aliko empewo, ki ky'olowooza ekiyinza okuvaamu wakati nga otereeza lubaale? Ofuna obubaka bukulaga bingi, olinnya ensozi, oloota ng'oli mu misiri gy'emmwanyi, oloota nga muli waka, oloota nga weetooloddwa abooluganda, oloota ebirooto eby'enjawulo by'otayita, by'otamanyi gye biva. Kiki ekiri munda waakyo? Era ogenda okutereeza lubaale, kiki ky'osuubira ekiyinza okuvaamu? Kiki ky'osuubira ekijja mu bulamu bwo mu kaseera kano k'olimu? Okola, oli Bulaaya, oluusi oli mu Uganda, oli mu bufumbo, olina pulaani ez'enjawulo, olina by'oteekateeka okukola, olina by'olowoozaako. Ekibuuzo kiri nti kiki ekirimu mu ebyo by'oloota? Kiki ekiyinza okuvaamu mu ebyo by'oloota? Wa gy'olaga? Era ki ky'osuubira ekiyinza okuddirira oba ekiddako mu bulamu bwo? Njagala otuule bulungi, nkuggye amaggwa osenvule. Ntandise. Tulina lubaale wa bika nga bisatu. Waliwo lubaale ow'ekiggwa, tugambe nti ekiggwa ky'ekika. Embuga zonna ziyitibwa biggwa. Oba oli musamize oba toli musamize, kasita obeera ng'otaddewo embuga, eyitibwa kiggwa. Ekiggwa ekyo amakulu gaakyo kyabanga kya kika. Abalala kwe kujja, oluusi nga waliwo ssenkulu atuddewo bannankulu n'abalagula n'ababuulira bye balina okukola. Kye kiyitibwa ekiggwa eky'ekika. Essabo lyammwe ly'ekika, muzzaŋŋanda, ekkuŋŋaanyizo mu kika. Akati tulina lubaale omusuubuzi, nti tutaddewo embuga yaffe, tusamidde, lubaale azze, naye jjajjaffe teyali mulaguzi, teyali munozi wa ddagala, era ng'essabo eryo lizimbibwawo lwa baakika kujja kukubamu mavi, okufumba ebijjulo nga babeera babibagambye buli mwaka, ne bamala ne baggalawo ne bagenda ku mirimu gyabwe. Lubaale oyo yali omusuubuzi, oyo waali. Tulina lubaale omulaguzi, nti mutaddewo embuga, lubaale n'alondamu ssenkulu oba nankulu asigale ku mbuga eyo ng'alagula, akebera, anoga eddagala. Oyo waali. Tulina lubaale ajja nga alimu ekitundu ky'abaamulerwa. Baamulerwa, oluusi ng'oli mulerwa, oluusi onoga buddagaladdagala naye nga tolagula. Eyo naye lubaale waali. Akati gwe munnange alootagana, wa gy'olaga? Abantu bangi banoonya ekintu kye batamanyi. Abantu bangi ebirowoozo birowooza kirala, n'emyoyo girowooza kirala. Oli eyo olootagana ebintu eby'enjawulo. Oli mu bufumbo, musajja mwakkiriziganya dda, oluusi oli musajja wawasa, oluusi oli mukazi wafumbirwa. Kyokka gy'olaga mu maaso bw'onooba otereereza lubaale, agenda kukuzza mu kyalo. Abo abantu we bali. Naye ng'olwaliwo pulaani zo mpanvu, oli mu kuweerera bwana bwo, oli mu bufumbo mu maka, naye nga bw'otandika okutereeza lubaale nga bijja kukyuka. Abo abantu we bali. Okitegedde? Ebintu by'oloota amakulu gaabyo tobimanyi. Abaana bangi abasobeddwa era nga basoberwa, by'olowooza birala
ne Lubaale byategeka birala. Tusanze nnyo okusoomoozebwa. Olubiri lwaffe lutereeza mpewo era lukola ku bya mpewo ezaalema oba empewo ezikusobedde kubanga ne bwe zijja nga ziri zitya tezitulema. Naye abaffe abantu abasinga banoonya ebintu bino nga batijja butizzi. Abantu abasinga banoonya ebintu bino nga agamba nti bwe nnaaba ntereezezza Lubaale ono anampa amaka, bwe nnaaba ntereezezza Lubaale ono emirimu gibadde ginsobedde ginaatereera, bwe nnaaba ntereezezza Lubaale ono n'afuna obugagga. Abantu abasinga ye main answer kwe batambulira, naye tusanze okusoomoozebwa okw'ekika ekyenjawulo. Omwana agenda n'ava e Bulaaya, oluusi muto, akyali mu byamasanyu, okitegedde, asabirira nnyo Lubaale bw'aba ateredde afumbirwe oba awase. Tubafunye bangi nga bazze olw'ebizibu. Tubagambye bwe tuti Lubaale alimu ebika bisatu. Waliwo Olubaale gw'otereeza n'akuzzaayo mu nsi okukola, ate waliwo Olubaale gw'otandika okutereeza nga ye omuzimu omukulu we gujja gugamba nakola nga nkwagala mu kyalo si kyakwagala mu bibuga. Tugenda kukola tutya okutandika okutereeza empewo nga oyaniriza ekinaavaamu ekiyinza ozivaamu. Atereeza Lubaale taba na musango. Atereeza Lubaale atereeza kintu kyo n'akiteeka ku mmeeza kati kyo ne kyeyogerera. Singa kyeyogerera tugambe nti ebirowoozo byo byonna bibadde, tugambe obadde obeera Bulaaya, nzize kutereeza mpewo, bwe nnaazimaliriza nsuubira okuddayo ku kyeyo. Ansa ne zivaamu nga jjajjawo yennyini akugamba nti mutandike okuteekateeka embuga yange, todda mu by'ebibuga. Omusango guba gwa kutereeza oba guba gugwo. Waliwo abantu abamu be tufunyeeko, olinga kugamba nti bw'ogenda mu lubiri kakasanga ebyensi ojja kuba obitadde, ojja kgenda mu kyalo. Okitegedde? Tusanga nno okusoomoozebwa mu bantu. Oli n'agamba munne nti olaba bw'ogenda mu lubiri ojja kudda mu kyalo. Tewali agendamu n'atadda mu kyalo. Okitegedde? Abaffe twagala tubeere beerufu. Bwe muba nga mukyatambuza Lubaale ow'okulagulirwa, abantu bakyabonaabona nnyo. Bwe muba nga mukyatambuza Lubaale ayitibwa first aid, kubanga abantu abasinga obungi bw'agenda ku musawo oluusi alina ekintu ekimuluma mu mugongo nga bamuwayoko ku kiragala. Okitegedde? Ekiragala ng'akinaaba ng'atunulamu ng'addayo ku mirimu. Oyo Lubaale wa first aid, genda onyokeze ku ddagala lino, naaba ku ddagala lino, oba ke tukwateko ekintu ekikuliko, oba leetayo enkoko tukole bwe tuti. Oyo ye first aid. Ffe ate tetugaba first aid, ffe tutereeza mpewo. Jangu okutereeza empewo ng'osuubira ekinaavaamu. Ffe tutereeza Lubaale kweyogerera. Ffe tutereeza ekyo kyotaliddamu. Ffe tutereeza mpewo, tutereeza Lubaale era tusiba tubagala tutereeza Lubaale yalema. Mutukwate bulungi nga tujja tusomesa ebintu bino, weetantale mu lubiri ng'okkiriziganya n'ebiyinza okuvaamu. Emisambwa gy'omu lubiri si gye musamira, wabula buli omu asamirira Lubaale we. Ekibuuzo kiri nti okkiriziganya ne ansa eyinza okuvaamu. Okusamira si kubi, n'okutuula mu bibugo si kubi, wabula omuntu anoonya Lubaale ddala ddala ng'agenda kuzza mu kyalo kutandika kutuula mu ssabo. Okitegedde? Oyita mu katuntundu k'okubonaabona, ekyo kituufu. Era bw'oba ogenda kuteekateeka mbuga z'abajjajjabo, Lubaale yatera okukkakkanya mu byenfuna.
ne bigootana n'akutera ddala wansi, Lubaale yakusitula. Abantu bonna ne ffe Kamagoogera twalina ebirungi, twalina ebintu, twalina ssente, twalina emirimu. Naye omuntu anaasamira Lubaale amala kukkakkanya. Abantu nno mugende nga mwetunulatunulamukko. Eriyo omuntu akkakkana mu birimo oba mu byenfuna nga tebijja kuddawo. Abantu abasinga mugenda musebengerera mpola mpola, mugende nga mwetunula, buli omu yeemanyi. Kino tekyetaaga kukubuulira. Ogenda okulaba bulijjo ofuna ssente era ng'ozirina era nga bakumanyi. Naye ogenda okulaba osebengerera mpola mpola. Omanyi kiki ekikuleetedde ekyo, era omanyi ekinaavaamu ng'otandise okutandika okutaganjula Lubaale. Abantu abasinga obungi abatakkiriziganya na biyinza kuvaamu bandibadde nga batambula mu basawo abagaba first aid, oba olina kikusimbye mu mugongo ne bakuwayo kiragala n'okinaaba n'otunulamu emyezi 2. Mpola mpola bw'otyo. Muleke kunoonya nsonga zino na kutijja. Eriyo abaana abanyirira, abaana abalabikako, abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, ng'oli eyo tosuubira nti oyinza n'okutuula mu ssabo. Ne weetwalatwala mu mbiri, embiri zitereeza mpewo mu bulambulukufu bwazo ddaala ku ddaala, nnyingo ku nnyingo, mutendera ku mutendera. Ogenda okulaba ekiva mu kutereeza Lubaale jjajjaawo nga kakutema. Okeera ku makya ng'oloota oba ng'omusambwa gukulinnyako. Gugamba kakati nze nakeberanga, era ogenda okulaba ng'oloota omweso, ogenda okulaba ng'oloota kasubi. Ogenda okulaba ng'ogaba byogo, bintu bwe bityo nga bakuvuunulira, nga bagamba nti olina ekibanja mu kyalo, nti yeewa taata gye wali ewa jjajja gye wali, bintu ebifaanaganako bwe bityo nga bakakutema nti ogenda kuba okebera. Omusango guba luddawa eri oyo akutereeza. Mujje ng'ebintu byonna mujja byemalira. Mujje nga mutukwasizza ensonga zammwe, mbonaabona nkaaba kino bwe kiti ne bwe kiti, naye ng'osuubira kiki ekiyinza okuvaamu. Lubaale mulungi, Lubaale agaba, Lubaale talimba, Lubaale bw'omutereeza akufuula ow'enjawulo, Lubaale bw'omutereeza akuweesa ebiri. Mu kumutereeza obonaabona nnyo, mu kumutereeza osekererwa nnyo, mu kumutereeza bakuduulira nnyo, bakinaggukirako nnyo, bakuteekako olukongolo olulaga nti walemwa, oli mulalu, okola bya kiralu. Oluyeeye lubaawo wakati ng'otereeza Lubaale. Kyokka Lubaale bw'omutereeza abaali babyogera babula, era beerabira nti baabikugamba, ate bakomawo ne bafuuka mikwano gyo. Okulumwa Lubaale ekigendererwa amakulu gaakyo ku nkomerero kufuuka wanjawulo, ofuuka ow'enjawulo mu bantu, mu byenfuna, mu ssente, mu bulamu. Lubaale akulabirira n'akulera mu mikono gye ebiri. Wabula waliwo akagera akagamba nti gajja naganyibwa muwangaazi, ate omugumiikiriza atuuka ku lyengedde. Atereeza Lubaale abanga talina ssuubi nti aliddamu okufuna ssente, era atereeza Lubaale aba takkiriza nti aliddamu n'akwata akakadde. Lubaale akuluma ng'akugezesa ng'akasuka jjinja mu kisaka alabe. Lubaale akuluma n'akutagaza n'akukozesa buli kamu n'otuuka n'okusaba gwe wamma, n'olowooza nti olabika toliddamu kusituka. Lubaale aba ayagala alabe obugumiikiriza bwo, aba ayagala alabe nti onoobisuulawo. Okitegedde? Omuntu omumalirivu okutereeza Lubaale atuuka ku buwanguzi. Ate omuntu atambuza Lubaale ng'ayimiriza amagulu abiri, biseera ebisinga Lubaale amulema. Bw'oba omanyi ng'oliko Lubaale ng'onootereeza Lubaale, yimiriza okugulu kumu mu magulu abiri. Olina okusala ensalo okuleka ebyensi. Ffe tutereeza mpewo ne bwe ziba zaalema. Naye ate ebigambo byaffe bw'otabiwuliriza Lubaale akulema. Anaatereeza Lubaale olina okuba ng'osazeewo omwoyo gwo ng'oguwaddeyo. Anaatereeza Lubaale wabeerawo ekitundu ekyensi n'ekitundu eky'emyoyo. Wabula wakati wabeerawo ensalo. Ekitundu ekyensi be bano abakozi abali mu byensi biki, kola mirimu gino nkola giri. Ate ekitundu eky'emyoyo kye kitundu nga bw'olaba omuntu banakola embuga ewaka n'ogituulamu n'olinnyibwangako emyoyo, bwe kityo bye bitundu bibiri, ekitundu ekyensi n'ekitundu eky'emyoyo. Kati wakati wabaawo ensalo. Kati abasinga obungi ku mmwe emirimu gifa, biki amaka gagaanye, buli kimu yali afuna ssente osereba oyongera kukka wansi ku ttaka. Naye nga waliwo ekiragiro ekyogera mu butalabika nti sala ensalo, leka eby'ensongoberere.
abasinga obungi muleme kutijja na Lubaale ate abasinga obungi muleke kuteeka mu birowoozo byammwe. Lubaale bw'aba kuliko ebirowoozo bye biba bifu. Lubaale bw'aba kuliko oyina kukola ekyo. Lubaale bw'aba kuliko oyina kugoberera Lubaale. Lubaale bw'aba kuliko oyina kulinda ansa ze. Lubaale bw'aba kuliko ansaazi zo ziba tezirina makulu. Ebirowoozo bye biba tebirina makulu, n'ebyotikika biba tebirina makulu. Bwe muba muwakana nammwe musobola okugenda nga mugenda mwetunulamu. Bingi bye mupulaaninga naye nga bikoma mu kkubo. Emyoyo gy'otalaba giba gikulinako amaanyi mangi, tolina ky'olowooza kiyitamu. Wabula emyoyo giba gigamba nti ffe tulina ssente zo, ffe tulina ebibyo, olimala tumanya. Bangi mwalina amagezi n'obwongo mu nkola y'emirimu naye ng'olwaleero byabasobera. Lubaale ng'akuliko ne bw'omuteekamu obwongo ne buba n'amagezi gatya. Bangi mutakola emitwe naye nga ssente zibuze. Ate nga mwagitakulanga luli nga buli ky'okwatako kifuna. Kati olwaleero mugitakula naye nga ne bw'ogitakula omala biseera. Mukwate nnyo ebigambo byaffe mujja kumanya. Kati manya olugendo lwa Lubaale ng'otandise ensonga zino. Manya ky'otambuza ng'otandise ensonga zino. Manya ekinaavaamu kyetegekere. Mulekere awo okugamba nti bw'otandika Lubaale atodda mu kyalo. Okitegedde? Wabula kusirika busirisi n'owa bajjajjaabo obudde n'ebiseera. Atereeza Lubaale ng'apapya Lubaale tawangula. Naddala Lubaale oyo ow'olubereberye. Lubaale w'obutonzi ekimubalemesezza kwe kwewa ebiseera n'okwewa ekkomo. Ng'ene ntereeza osanga omwezi bwe guti nja kuba biwedde. Lubaale tebamulowooleza. Okitegedde? Lubaale tebamulowooleza. Anaatereeza Lubaale ova ku nsi, anaatereeza Lubaale aba musiru. Lubaale tebamulaba mu kamwa, Lubaale tebamubuuza bibuuzo. Okitegedde? Kale nno muyina okwegendereza. Muyina okwegendereza ekintu kye bayita Lubaale. Akati waliwo ebyamakulu bye njagala tuwulirize mu bubaka bw'omukyalo ono. Omukyalo ono yeddira Mbogo. Njagala tuwulirize ebyamakulu ebiri mu bubaka bwe. Era obubaka bwe bukulu era bwa nsonga. Naawe wennyini oba osobola okwetunulamu ne weeraba. Njagala tubuwe obudde. Okitegedde? Nyabo oli butereevu ku mukutu gw'okumanya n'okutegeera. Njagala otandike obubaka bwo. Naye leero nfunye obubaka kuba ennaku zino omugongo gulina okufaako obufi n'okuguma omuviivi. Kakati ogambye nti ennaku zino omugongo gukuluma okufaako obufi n'okugulu kukuluma mu viivi. Bw'ogambye abantu bangi balumwa emigongo ate abantu bangi balumwa amagulu, mu maviivi, mu bukongovvule, mu joints ezo ez'enjawulo. Obadde okimanyi nti okulumwa omugongo bangi bakugandawaza nti oludda okwegatta mu bikolwa by'omukwano. Kituufu, ebikolwa by'omukwano bw'oba oludda obikola birwaza omugongo kubanga waliwo ekitundu ky'amazzi agakwetuma ku mugongo mu misiwa. Mugongo ne gubeera nga gukuzimbirira ne gukuluma. Kituufu. Naye ate emigongo egisinga obungi omuntu mmwe Abalubaale obeerako omuzimu nga mukadde era nga jjajjawo oyo yakootakootanga nga yakulumisa omugongo. Era olutandika ensonga ezo jjajjawo oyo aweebwa omuggo guba gwa mumwanyi n'aweebwa olubugo lwe n'ekibbo n'akambe era omugongo gwe ogenda okulaba nga gugenze. Okitegedde? Akati evviivi erikuluma oba okugulu okukuluma oyo Kabaka Wannema yakubanja. Bangi mulumwa amagulu, maviivi n'obeera ng'eyalinnya mu kannya. Kabaka Wannema yabaakubanja, baakubanja emiggo gye. N'ate ebiseera ebisinga bw'obaamu olubereberye oyinza okussaawo emiggo ewaka ekizibu ekyo ne kitawona. Bw'obaako olubereberye ebiseera ebisinga ebintu ebikubanjibwa omala bitwala mu nsozi gye basooka biwonga n'olyoka ofuna obuyinza obuteeka ebintu awaka. Kati Wannema akubanja n'ate togenda kugula muggo gukwasibwa ogutwala ewuwo, tojja kutereera kubanga olimu akatundu k'olubereberye. Kati olina kusooka kugulanga bintu ng'obiwonga mu nsozi awo ate oluvannyuma n'olyoka odda ku kitundu ky'obuzaale. Kati katugende mu maaso ne mukazi ggwe yeddira Embogo omuzzukulu wa Kayiira Gaajuule ng'oli mukazi Munyolo. Munyolo nno tutegeeza nti
lubaale w'omuchwezi genda mu maaso. Kati nagambe kankiikeko wano wansi ng'obulumi obumpitiriddeko sikyasobola kuhandolinga kuli neneebaka wansi. Kati nenfuna obubaka nga ndaba tugenze ku musawo abadde mukyala mu mbuga. Kakati olugendo lwa lubaale lwe tubaddeko kati lutandise. Kati firimu genda mu maaso. Nga tugenzeyo ne maama wange anzaala w'emmamba oyo. Kati ne tutuukayo maama ne mugamba oleese olubugo. Oya ate tululeseeyo ewaka kanzuuke ngende nduleete. Kati awo olugendo lutandise. Nabagamba batandika na kisooka. Mulekerawo okweraguza. Olina kugoberera bubaka bwa ku mutwe gwo. Data aba ku mutwe gwo. Entandikwa y'okutereza ensonga zo eri luddawa. Si mweso, si kulagulwa, wabula data aba ku mutwe gwo. Maama amubuuzizza olubugo oluleese ko ye naluleseeyo waka tugende tululeete. Kati ono ng'atereza lubaale first kwambaza muzimu. Okitegedde? Kwambaza muzimu. Kakati genda mu maaso. Nandika mu mbugo. Kati omukyala kyava ngamba leetayitaawo ebintu tegeke mangu kubanga olumala wano eno okwambaza olubugo lw'omuzimu ogenda kukola ki? Ogenda kubikka kabaka. Nga maama akomawo aleeta olugoye aleeta ebikozesebwa. Kyeva mugamba maama ondeetedde jaketi. Owulidde? Omweso guwulidde? Kyenva mubuuza maama ondeetedde jaketi. Jaketi lwe lubugo. Oloota nnyo ng'oli akusaba ekkooti. Ng'oli akusaba jaketi. Jaketi yeewonya empewo. Lw'oloota jaketi jjajjawo empewo eba emufuuwa. Kati bakuloosa by'omanyi ggwe ku nsi oba mu nsi. Kiki ekiwonya empewo? Omuntu nga empewo emufuuwa yambala ki? Ti jaketi oba esweta. Bw'oloota jaketi mu bubaka bwo oba ng'olina gw'ogijjako oba ng'ogisaba oba nga ogiwanula ku musumaali waggulu. Jjajjawo aba akubanja lubugo, empewo eba emufuuwa. Naye akatundutundu kano kansanyudde. Okitegedde gwe kawulire? Olubugo lw'omuzimu ogenda kukola ki? Ogenda kubikka kabaka. Kakati towulidde? Ogenda kubikka kabaka. Basookedde ku lubugo ne baddako ogenda kubikka kabaka. Genda mu maaso. Maama akomawo aleeta olugoye aleeta ebikozesebwa. Kyeva mugamba maama ondeetedde jaketi. Jengene empewo egenda kunfuuwa. Koye jaketi sigireese. Ne mugamba bannange nfudde. Kati omukyala ono tantaddeeko olugoye. Olubugo taluntaddeeko. Naakola ki? Naŋŋamba kati mutambule mugende. Naye nga nze mu kulaba okwange ye ekikolwa abadde nga akikoze ekyokunnyambaza naye nga tannyambaza. Taluntaddeeko. Ne nduteeka mu nsawo gye mbadde nayo egenda mu lutabaalo. Era ne neesimba mu ddene. Ne ŋŋamba maama genda ewaka ondeetere jaketi ogenda kunsanga. Maama n'agamba kale kaŋŋende. N'atambula n'agenda ewaka okunnoonyeza jaketi mukwesange. Kati nze neesigala nga nnyambuka. Mpulira. Wa mukwano gwange ne mugamba tugenda Ttanda. Kati nga ndaba piki bbiri ziri mu maaso zitu. Okawulidde ako? Olugendo oluwulidde? Kwambaza muzimu kugenda kubikka kabaka. Okitegedde? Kwambaza muzimu kugenda kubikka kabaka. Kawulire. Kati nze neesigala nga nnyambuka ne ntuuka wa mukwano gwange ne mugamba tugenda Ttanda. Kati nga ndaba piki bbiri ziri mu maaso zitulinze.
nga ziriko bavubuka. Kati kakana kakatuntundu nga pikipiki bbiri zitulinze kuliko bavubuka tugenda mu lugendo kubikka kabaka okategeeramu nti lubaalo oyo lwolaba pikipiki nga zikulinze amayembe gasazeewo kukwatirako nokukulemberamu gera mu maaso. Maama akomawo aleeta olugoye kyenva ngamba maama olwakomyewo kuba twali tukyali ku kyalo okugonyo namuga maama jaketi ogirabye nangamba awaka tewali jaketi nemugamba ate eya gurini nangamba sigirabye nange ngoye mwala ngamba nange ngenda nnotanda ndooza muwulira obubaka buno muwe bulungi amatu enkyo ojja kuloota bwoti buli lwowulira ebintu ku munno bikuwa ebyokuyiga enkyo ekirooto kijja olwaleero lwono enkya lulwo muwengayo obudde okuwuliriza ebintu bino okitegedde naawe ojja kufuna experience mu bintu by'oloota buli oloota jaketi oba oloota kubikka lubugo lwa jjajjaawo okumwambaza oba okuweebwa ebintu by'abajjajjaabo empewo eba emufuuwa lwoloota olutabaalo ng'owulira nti tugenda ku tabaalo oba mu lutabaalo obeera no entabaalo z'obeera olina okugendamu bw'oloota ettanda oba baba bakuba nja kgenda kubikka kabaka njagala tuwulize ennyingo ku nnyingo. Ekigendererwa kyange kyali eky'abantu okufuna experience mu bintu bye bassa ku mitwe. Bwe mutaawe budde bintu bino bantu mmwe teri muntu ajja bayamba mulala. Bw'ofunanga omukisa ogukozesanga waliwo ebintu bye mulyejjusa naye nga temwabiwa budde. Ebintu bino temubiwa budde era tufuna okusumbuyibwa eri abantu abatunoonya. Oli najjanga ebintu bulijjo by'osomesa naga nkuwuliriza emyaka 2 naye nga bulijjo tabiteekako makulu nga abiyitamu buyisi muwawa. Muweyo obudde mu bintu bino kyoba totegedde okiddemu enfunda nga 3 okitegeere mutambule n'experience emala. Mutambule n'okumanya okumala mulekerawo tubonyabonya otambule ng'omanyi ky'ogenda okukola otambule ng'okyetegekedde. Mulekerawo okujja nti mbadde nzize kwebuuza mbadde nzize kulaba kiki ekinsumbuwa kitegeeza bulijjo ebintu bino biyitamu muwawa. Jangu nga weetegese noonya ssente jangu ng'ozze kukola ekyo so tojja ng'ozze kubuuza tojja ng'ozze kumala biseera nzize kumanya nzize kubuuza simanyi kati ate kino nkikola ntya biki endagiro zonna tuziba wadde. Muweeyo budde mufune experience mu bintu bino ebisomesebwa nga muwuliriza obubaka bwa bannammwe mujja kufuna okumanya n'okutegeera era mulekeraawo okulimbibwa. Genda mu maaso nnyabo. Kwanza ogenda ttanda namugamba nze nina 2 gye ŋŋenda. Nemugamba nze nina olubiri lwengenda olutambulizaamu ensonga naye ttanda nja kgendayo kubikka naye nina olubiri lwengenda okutambulizaamu ensonga. Nemugamba mu mutima neŋŋamba ngenda wamulangira Jjuuko kati ng'ono muwala saagala mugamba wa gye ŋŋenda kutambulizaaki naye ye ng'akimanyi tugenda ttanda. Akatundu ako kawulidde. Abantu abasinga mwesulika nabagamba bw'olootanga ekifo kiwe obudde. Obubaka bw'ofuna ng'ogenda mu kifo ekyo era obubaka bw'ofuna ng'ogenda mu kifo ekyo era oba olina okubuwa obudde. Buli kifo kyonna ky'oloota oba musawo wa kinnansi oba ani oba Bukkiro Nsozi oba Mbiri manya nti wabaawo ebintu by'abajjajjaabo. Jjajja waakututteyo era linda akuggyeyo. Bw'atyo Lubaale w'Olubereberye bw'atambula. Lubaale w'Olubereberye oloota ekifo n'ogenda n'otandika okukolerawo ebintu eby'enjawulo bino biri bingi nnyo. Kyokka oba tonnafuna bubaka bukugamba nti genda ebiseera ebisinga obungi buli lw'ova mu kifo ekyo oba weesulise. Ng'obubaka bwe bwakutwalawo era obubaka bwe buba bulina okuggyawo kintu ekyo mukikwate bulungi. Era Lubaale agaba nnyo endagiriro lwakuba mumukwate obubi. Lubaale ajja balagirira nga gye mugenda okutereeza ensonga. Lubaale mumukwate bulungi munyiikire amavi muteeke ebyenyi wansi ng'osaba Lubaale mukama wange nsaba ntambulire ensonga nsaba ntambulire mulamwa naye nkolerewo ensonga zange. Lubaale ajja bawanga endagiriro. Okitegedde? Katundu ako kadde mupulire. Njja kgendayo kubikka
naye nina olubiri lwe ngenda olutambulizaamu ensonga naye ettanda nja kugendayo kubikka gye ŋŋenda ne mugamba nze nina olubiri lwe ngenda olutambulizaamu ensonga naye ne mugamba nze nina embiri bbiri gye ŋŋenda ne mugamba nze nina olubiri lwe ngenda olutambulizaamu ensonga naye ettanda nja kugendayo kubikka neetanda konza ogenda ttanda ne mugamba nze nina embiri bbiri gye ŋŋenda ne mugamba nze nina olubiri lwe ngenda olutambulizaamu ensonga naye ettanda nja kugendayo kubikka naye nina olubiri lwe ngenda okutambulizaamu ensonga ne mugamba mu mutima ne ŋŋamba ngenda wamulangira Jjuuko kati ng'ono muwala saagala mugamba wa gye ngenda kutambuliza ki naye ye ng'akimanyi tugenda ttanda mpulira kakati nga nkutte ensawo yange nga ŋŋamba wa boda tugende kati nga ndaba akatale kangoye nga nange nga nedda awa boda sooka otuvuge osomoka akatale kano nindire mu maaso noonye jaketi ndozo ogitegedde buli olwotanga ogula engoye buli olwota ekifo we batunda engoye buli olwota ng'ogenda kugula lugoye buli olwota jaketi oba ng'ogenda kugula jaketi oba ng'okutte jaketi baba bakubanja lubugo lwa jjajjaawo oba ekyokwambaza kya jjajjaawo buli olwota ng'ogenza okugula engoye wabaawo jjajjaawo abaakubanja okumubikka oba okumwambaza nabaganja ennyingo ku nnyingo eno bagiyita kirasi makunale nnyingo ku nnyingo buli omu asobola okugabana okumanya n'okutegeera okitegedde genda mu maaso n'oyo omuwala naye ng'ategeka ngoye ze nga tugenda kati naye ne ŋŋamba naye ono omuwala ali mu nsonga agenda nange maama we nga mugamba mugende ne ŋŋamba omwana ono anaagenda nange ddala era maama we n'amuwerekerako n'atuuka w'atuuse mu katale awo n'asitoopinga awo badde babatunda mwenge maama we ng'ali mu bigere ng'ayambadde gomasi nga ya bbulu owulira we basitoopinze mu katale badde batundawo engeri y'omwenge naye ng'ayambadde gomesi ya bbulu ezo ze bayita ensonga z'olubereberye bbulu kitegeeza kubbulula bbulu studies for mama Nabuzaana okitegedde bbulu kitegeeza kubbulula era erangi ya Nabuzaana enkulu lwolota bbulu oba ng'oyambadde ebya bbulu oba ng'omukazi ali mu bbulu mama Nabuzaana abaakuyita ye musengesi w'ensonga era abantu abaliko olubereberye batandika na Nabuzaana okitegedde kakati omwenge gw'obadde olaba nti bw'oba otandise ensonga olina kutandika na muzimu kugwambaza oguwa mwenge kitegedde kugabula mwenge yentandikwa y'omuntu aliko olubereberye so tebalubuukira teekawo effumu lya ddungu ntadde simanyi teekawo ensawo ya lubaale teekawo kino no tebalubuukira ebyo bijjira muli ng'otandise okutambuza ensonga nabagamba akabbo obubbo kasobola okubaako amakulu okusinga ebintu by'olowooza okuteekawo ebingi olw'okuba empewo ezo ozirina ku mutwe sobola okuba nti olina empewo ezo ku mutwe nti lwono oteekawo endulundu y'ebintu ofuuke ng'omusawo muganda nedda batandika naako akalina okutandika kye bayita omuntu aliko olubereberye so si kuteekawo ndulundu ya bintu kakati genda mu maaso nze nkyakuwuliriza kati nenkola ki neeyongera mu maaso nga bwe nnoonya jaketi n'oyo omuwala ambuzeeko sitegedde naye waabulidde ne ppiki ye ebadde emutwala sitegedde weekoze ki weebulidde naye nga nze wange namugambye asomoke annindire mu maaso noonye jaketi kyenva nsanga omuwala ayambadde cream akasweta nga cream akaliko bbulaka ne mugamba naye eno wagiguzeebwa kyava ŋŋamba nakigula dda si kati naye mwezire muno mu katale jazimungaziraba kyenva nsanga omusajja neŋŋamba wano ntunda jaketi ate ngenzigula atunda bw'abaana bato ne mugamba nedda njagala y'abantu bakulu neneeyongera mu katale nga nnoonya eno kakati kuliimu oyo gw'olaba ezo zonna langi standi zifo kabaka ndawula guliini pinki kitegedde wadde wali jaketi gye wayogeddeko eya guliini kati oyogedde ku kuliimu okitegedde kati
ekyo bakulaga ennyota mw'otudde ya Bwakabaka bwa Ndawula. Ate jaketi ya muzimu. Bulu ya mama Nabuzaana, wabula bulu tebagamba kugula lugoye lwa bulu, wabula gwo mweso. Kale, genda mu maaso, nze nkyakuwuliriza. Nenoonya. Nentuuka awantu nga batundawo jaketi. Nensangawo omuvubuka wange ng'ayimiridde tanyega naye mmumanyi gwe waffe ku kyalo nga tanyega asirise. Kati bwe ntuusa abatunda jaketi ndina ensawo yange egenda mu ntabaalo neŋŋamba naye mukundi mu nsawo sitaddeemu kikooyi n'ebikka ki neŋŋamba dde ekikooyi nakyerabidde. Ndowooza olabye omuntu yenna ng'atandika olubereberye ng'owa jjajjaawo olubugo oba ng'omwambaza kutambulirako ekikooyi. Kati abantu abasinga obungi baaloba, okitegedde? Abantu abasinga obungi baaloba n'olubugo lwokka. Okujjako omuntu osobola omuwa olubugo lwokka nga bw'onogamba gundi yasikira gundi weebityo. Naye omuntu oba ng'oliko olubereberye babalansinga ekintu ekyo kubanga tomanyi jjajjaawo gye yava. Lubaale yenna kati atudde mu kitundu ky'Obuganda n'Obunyoro. Omuntu ng'ali sirias agenze kutambuza nsonga tekubula kikooyi, kyokka ekikooyi ekyo kiba kyeru. Okitegedde? Bino ebikooyi ebitambi by'omunda naye ekikooyi eky'ekika ekya langi enjeru. Olubugo ne bakwasa ekibbo n'akambe then ne bakuweerako ekikooyi ekyeru. Kubanga jjajjammwe agatta ebitundu bibiri eky'Obuganda n'Obunyoro. Era bw'oba tobigatta ekikooyi ekyo kiba stands for bamaama bannaalongo. Ndowooza kati keeko k'owulidde. Okitegedde? Kyekyo nti Lubaale yenna data alina kuva ku mutwe gwo. Singa abantu banaba bawadde ebintu bino obudde, ensi tejja kuddamu kubonaabona. Kubanga obukotogezi nze bwe nnajja okuggyawo. Abantu abalinsiima balinsiima, era abalimpanga ebyokulya balimpa, abalimpanga amata, abalimpanga ebintu ebikalu. Mwe mumanyi ebyo nabibalekera naye nze obukotogezi nabuggyawo. Gw'aliba yeewaddeyo okuwuliriza ebintu bino, oliba wa mukisa era olitambulanga n'okumanya. Bw'oliba teweewaddeyo gw'omanyi, eno ensi si kuleekaana. Gwe weeweeyo obiwulirize kubanga bye biri ku mutwe gwo. Ensi ey'okusika emiguwa tejja kunyuma mu bulamu bwo, era ojja kutuuka wejjuse wekkugambe nti kale singa nawulirizanga ebintu bino. Mubiwulirize ate mulemenga kuggyamu main points zokka, wabula wuliriza olugero gye lwavudde. Enkyo ojja kuloota bw'oti. Lubaale bukodyo, Lubaale mathematics, Lubaale kugattagatta n'ogabiza n'oyawuza n'ofuna ansa. Abasinga bwe munaba mumanyi nti Lubaale ono gujja kuba mweso bakubulire kola kino tekewo kiri, mbasaasidde. Lubaale yakola amakyusa, buli mirembe gikyuka. Ennyumba za mwamba zaaliwo ne zivaawo, kati olwaleero zaakomawo. Empale za bero bottom zaaliwo ne zivaawo, kati ennaku ezo zaali zikomyewo, kati ate zaavuddewo. Buli kintu kyonna kyonna ekyaliwo kizuukuka ne kikomawo ate ne kimala ne kigenda. Kati olwaleero waddewo omulembe gw'okwaza Lubaale, kuyita Lubaale ne musamira, Lubaale n'ajja n'asaba by'ayagala. Kati ate omulembe ogwo gwavuddewo, abantu abakyagulobeddemu mbasaasidde. Lubaale yakola amakyusa, kati Lubaale waakunoonya, Lubaale abanja muntu. Oteekawo ebintu n'ozimba amasaba amayembe n'ogawanga, buli kimu ne mukuŋŋaana ng'ekika, ababifunyeemu ansa. Njagala munjulire. Okitegedde? Ababifunyeemu ansa njagala munjulire. So nga ate emabega eri kye tubadde tukola, kati Lubaale yakola amakyusa mu kyalo bye. Kati Lubaale abanja abantu, kati omuntu gw'olina okutambula kubuuka nsozi, myala, migga, amayanja, kati ye Lubaale aliwo. Lubaale aliwo wa Ntabaalo. Anaaba tagumidde ekyo, anaaba takitegedde, Lubaale ajja kuluma paka. Okitegedde? Akati bwe mutaabiwe budde mwe mumanyi, naye nze ogwange ngukoze. Nze nsuubira okuba nti emyoyo gyo ginsasula. Oba oli abo abantu sekinnoomu abanaaba bagamba nti mulangira nange nkuwaddeyo ekyokulya, mulangira nange nkuwaddeyo kino. Oba oli awo nti nange nja kuba nsanyuka ngambe nti abantu b'ensomesa basiima. Ekyo nno kisanyusa, kizzaamu n'amaanyi, oddamu amaanyi n'oga abantu naye ng'ate abampa bangi.
omanyi osobola okwogera nga oyogerera wamu n'oga nti bantu mmwe temusiima kyokka nga teggulu waliwo yakuwaddeyo emitwalo 5 bwe tolaba nga bamulyaza amaanyi wabula twogera ku abo oli n'akuwuliriza paka dde najjamu n'ekyamakulu naye nga ye taddiranga ku mugabo bajjajja gwe bamuwa kuga nti naye omusajja ono ke muweeyo emitwalo 10 oba ke muweeyo akakadde kati tuba twogera ku abo era nga naye mutima gwaga nti wabula mulangira ono n'ebintu bye muyigiddeko kati abo betwogerako naye bwe tunaagamba nti bantu mwe muli bakodo ne twogerera wamu kijja kuba tekinyuma kubanga oyinza okusanga eggulu nga waliwo yampaddeyo emitwalo 10 okitegedde kale ebintu bwe bityo kakati katuyongereyo mu maaso ndina ensawo yange egenda mu ntabaalo neŋŋamba naye mugundi mu nsawo sitaddeemu kikooyi n'ebikka ki neŋŋamba ate ekikooyi nakyerabidde neŋŋamba kasita mulimu obugo wange kaakati nenkola ki nenfukamira awo wansi ku jaketi we batunda jaketi naye ng'eriko ebyoya kuno ku mikono so ng'emikono egyo ziriko ne zipu za kugatta nga ku mukono yeeyawulamu muno mu nkwaba waggulu wa zipu ne wano mu wakati mu mikono ya zipu nga yakugatta zipu ezo gye bagamba omusajja ngattira zipu naye mpulira nfa omugongo gunuma omuzimu guntudde mu mugongo mpulira obulumi bunzita naye ng'omusajja oli ow'engeri antunuulidde kye bamugamba naye Kasule tondaba n'asirika kati kye bagamba ono abadde atunda jaketi olinawo ne juyisi n'oyo juyisi kaduramu kampi ngende nako naye nga tiraamuko ne ku mazzi kuba abeera muka kyava ajjuzaawo amazzi kakati akakodyo okawulidde buli lwolota Kasule ow'engeri Kasule nabaga buli linnya lirina amakulu Kasule ategeeza ensonga ezaasuulwa ate Kasule ategeeza zibeeramu Kasule kusula era kyovudde weesibirira entanda sigenze ne juyisi kati kyoba olina okumanya nti oli Nnaalongo oliko abaana abalongo ogenda okuyingira ekitundu ky'okumanya obulongo lwali watudde ku bulongo kitundu ky'okugabirira okulera okuzaala okukuza ze bayite entabaalo ye muntu aliko olubereberye kuzaala kulera kusitula kukuza kugabirira okitegedde sigenze ne juyisi naye nga omugongo gukuluma noga nti naye Kasule otunuulidde butunuulizi Kasule ye mukamaawo kabaka akulanga oba abalanga musango guli nti mwasuula ebyaffe Kasule stands for emirundi 2 Kasule tojja kusamirira kabaka nga tomusuzeemu okitegedde kye bayita olutabaalo nti nditwala ekiseera ekineneko nga ndi mu lutabaalo singa obeera ng'oli mu lusozi tugambe olina olusozi gy'oli mu kutabaalira n'olota Kasule ne tugambe n'olota omusajja nga musiraamu naye nga ye Kasule bakuga nti gende wa kabaka ndawulo osuleyo oba ennaku 2 oba ennaku 3 kisinzira ku kirooto kyo kati buli mannya mulina ogafunamu amakulu okitegedde kakati genda mu maaso nyaba yeddira embogo neŋŋamba maze okujjusa kati oli ye Kasule wamaze okugula juyisi bwe era tubadde tuguze ekkala y'emu n'atambula n'agenda tannyeze n'atambula n'agenda naye nga nze sitamye wansi awo omugongo gunzita awo neeva mu bubaka nga bamaze okunkwasa juyisi ejja mulangira nsaba okumanya n'okutegeera mpozi nze kyentegeeramu kaawo kyotegeeramu akawunga okubaka buli watugamba kabeera k'amayembe akawunga kabeera k'amayembe kaakati ekyo kye bayita ekikwate kituufu akawunga kalibwa abaana b'amasomero kawunga kalibwa abasibe
kawunga kaliwa abasirikale lwakuba abasirikale b'ennaku zino kati bakyalya kawunga naye nga oba emabegerewa mu gavumenti enkadde kuba gavumenti eno erabika abasirikale baayo bandibanga oba balya nkoko oba biki bintu webityo. Akawunga kabanga k'abasirikale, kabanga k'abaana bamasomero, kabanga k'abasibe. Yes fine nabaga nti kawunga kaba k'abasirikale nti kaba k'amayembe. Kituufu ekijjulo ky'amayembe kitambulirako ennyama nga ya birenge, amagulu, ennyama y'omutwe, ekijjulo ky'amatooke, akawunga kabeerako nga omanya abasirikale. Naye kati ate gwe wakikwata bw'otyo kisinziira ku bubaka okunnyonnyola ekirooto basinziira ku bubaka oba ononyonnyola ekirooto buzze butya. Akawunga buli lw'okalota kaba kategeeza kuwunga okuva mu kitundu ekitali kikyo naye ng'ekikuddusizaayo olutalo. Kwe kuloota akawunga obuwunga obanga oli akawunga bategeeza nti olina ekiseera ky'olimalira ewantu naye nga si wammwe ng'otabadde kye bayita olutabaalo. Waliwo enjawulo wakati w'olutabaalo n'ettabaalo. Ettabaalo lye ly'oku musawo omuganda, ettabaalo liba lya mu ttale. Emikolo gye bakola biki bakolerayo emikolo mingi liisobola okutwala ennaku nga 9 tebayita ettabaalo. Kyokka ate olutabaalo oba entabaalo, olutabaalo luba lugendo, entabaalo ziba ngendo ez'enjawulo. Okitegedde? Kati osabye nti osaba okumanya n'okutegeera. Akawunga obubaka buli watugamba kabeera k'amayembe. Ekyo kikwate. Baka bamaze okunkwasa Joyce. Ejja mulangira nsaba okumanya n'okutegeera mpozi nze kyenti. Kale osaba okumanya n'okutegeera okusabye nno leeti kubanga ate nze ndaba wakutegedde dda. Kati okitegedde waliwo wano kamala okulaba. Ekyo kyo kikomyewo naye nali nkinozeeko mu buliwo era kwolowese nga yaŋŋamba yafuna obubaka nga bajjajja bamugamba bantwale ku ttale nnoga eddagala era nantwala. Era bwe yantwala nensekula eddagala eryo era nze yalisiba yalinkwa. Kakati kana akatundu era nako kakongera kumanya na kutegeera. Gwani ogenda kukola ki? Ogenda kubeera ani? Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ogenda kubeera ani? Ogenda kuyisa otyo? Ogenda kubeera ki mu nsi? Okitegedde ti senga yankulembera mu kirooto nantwala ku ttale n'ennoga eddagala. Mukawulirize bulungi. Ekyo kyo kikomyewo. Naye nali nkinozeeko mu buliwo era kwolowese nga yaŋŋamba yafuna obubaka nga bajjajja bamugamba bantwale ku ttale nnoga eddagala era nantwala. Era bwe yantwala nensekula eddagala eryo era nze yalisiba yalinkwasa nga ku kipapula nensibira abalwadde. Naye mu bo abatwala ekyogo ekyo omu yakomawo mu bubaka n'agamba eddagala limukoledde naye lya ssente mmeka. Konze era bwe yantwala nensekula eddagala eryo era nze yalisiba yalinkwasa nga ku kipapula nensibira abalwadde. Owulira nensibira abalwadde. Kakade kyebuuzibwa gyonna gy'oli oli mu kukola abalenzi bwe bakwana bw'oyogeza ebyegyo biki tolina loogi we batakumanyi ebintu bwe bityo kuba baŋŋamba ono omuwala oba baŋŋamba buli loogi bamumanyi. Kale byo ng'obitadde ku bbali loogi zonna ozitambuddemu wafuuka kasitooma bakumanyi ne bwe bakubuuliza egindi mu loogi ki bakumanyi. Kati tugaanye wadde ng'oli bw'otyo naye omanyi gy'olaga teweekwasanga agenda okukutereereza lubaale mukuume likodizi. Tubakooye oli okujja okutambuza ensonga alaba ensonga zinyiinyiitidde obusente bwe bumuweddeko lubaale amulaga kudda mu kyalo okuzimba nnyumba z'abajjajja be ate n'alekerera ekyakuleeta ffe kutereeza buziina bwo tubutereezezza ate otandise bw'ate ebintu bino nali simanyi nti biwanvu bwe biti biki nali njagala kuddayo kwekolera bikigenda weekolere mukuume likodizi ze mufuna ku mitwe muzikuume butiribiri. Ojja okutambuza ensonga nga byoloota ne byozooloota ojja obijjukira nga totuzaako misango. Ffe tutereeza mpewo ate tetulina gwe tuyita. Jangu nga tozze kutijja, jangu ng'ozze kutereeza mpewo. Ebiva mu kutereeza empewo naawe osobola obyefumiitirizaako nti ansa yaabyo abasinga obungi kusamira. Bw'oba tuyagala kusamira ekikuleeta mu lubiri lwaffe kiki? Ffe tutereeza mpewo. Lwaki otulumbagana?
ebintu ebifaanaganako bwebityo. Kati oloose ng'onoga ddagala olisibira abalwadde era abalwadde ne badda ne bagamba lyabakoledde. Kati jangu ng'omanyi nti empewo zigenda kukuzza wansi ku kisenge. Okuggusa lubaalu akaseera kagenda kuba kaneneko, naye mu kaseera kaneneko onooba okyalina ssente. Kati ebintu ebisinga obungi mu byefumiitirize ffe mutwesonyiwe. Okite ffe tuliwo kwanjuluza, okwanja n'okutereeza ekyo. Okukisoggola n'okukikuteera ku mmeeza n'otwala ettuulyo oba ettengetenge n'ogenda eka n'olyanjuluza. Otandika okutuula mu bibugo. Abantu bonna batandika okutuula mu bibugo, abitandika obbituulamu nga mwavu, nga talina. Atereeza lubaale atuuka okusaba gwe yamma. Kati ebintu bino mubiyingiremu nga si butijjo, si kajanja. Mujje nga mwesibye bbiri, nze ntereeza mpewo. Naye namba esinga ewunzise, abamu bawunzise babasaba masabo. Kati ebibaleeta si kuba kati otabulwa. Nze bwe mama asomesa bwe nti nkusomesa nkulekaawo, gwe noonya gye banakukolerako, gye banaakolako by'oyagala okuvaamu. Embuga nnyingi, kati mbasiraba kikikuleeta. Jangu ng'okumye records, amalala galeke eri. Mukuume records ze mufuna. Oloota oli mu mbuga, oloota mwamba enkadde. Kale abantu abaloota mwamba enkadde gwe nojja n'amalala go. Bekisimanyi we naatereza lubaale Jofula n'addamu n'anjagala. Kati biki ebyo? Omanyi gy'olaga. Ne ku basajja b'olina oyinza okusanga tekuliiko mutuufu. Ng'oloota mwamba, oloota oyingidde mwamba, oloota ennyumba enkadde. Mbone ndoota ennyumba enkadde ey'ettaka ey'edda yabangawo ewaka. Ne ndoota ennyumba mwamba nga ndimu n'omukadde. Ne ndoota abaloota bwe mutyo mulekerawo tuleetako obutijjo ng'ate temwagala kusamira lubaale. Mulekerawo okujjira n'ebirowoozo byammwe, okujja n'agalowoozo simanyi nja kuddayo ku mirimu biki. Bagambye waliwo olubaale omusuubuzi, lubaale omulala aba mulaguzi. Kati gwe tomanyi wawoogwa. Mulekerawo, jangu nga weesibye bbiri ng'oyaniriza ekiyinza okuva mu lubaale oyo. Muleke kutandika gamba nti ndiko empewo ng'ozitambuzisa katijjo. Ffe tetwagala batutijjirako. Okitegedde, tetwagala bantu batijja. Bw'oba okyayagala ebyensi mala bikkuta. Sooka okole ebyensi, bwe baba basajja, sooka obazungezungemu, oyagale omudinka, oyagale ku mukiga. Ate abakiga banne balina amaanyi mu ekyo ekikolwa. Omukiga nti abanga asigula enkolokolo. Omukiga asimba evviivi n'asimba obugere ku kisenge. N'asooka aleeta embi. Osanga abawala abamu ng'atambula ngeri. Mu kibuga omwo temutera balaba. N'ono yennyini nannyini kirooto. Entambula yakyuka. Luli si bwe yatambulanga, yali muwala ng'alina amagulu ge malungi nga geesimbye. Ono nannyini kirooto ono ow'embogo ono. Naye kati yenna amagulu gaakyama, bwe yatambulanga si bwali. Mama we mu kyalo yatenda. Kuba baba bakadde babeera bamanyi. Kati bulwakyaleeka bba abantu abakulu batenda baga bannaaye omwana waffe kale bw'otyo si bwe watambulanga. Mu mitima kati bo basekera mu kikonde. Okitegedde? Omwana yeegabya amagulu gonna ne gatuuka okukyama, ne gava mu pozisoni zaago. Okitegedde? Ne gajjamu n'ebitege. Kati abantu abasinga ng'okyalina amalala, okyagala ebintu by'abasajja ebyo kuba obusolo bwo tebusiima, nze nange bwantabula. Naye ate mulimu bwo obumu obunyiiga obunyiizi. Kati mulimu abaana nga bano, ayagala nno n'oli tasulirawo. Akasolo ne katuuka okutera ne kaga maama oba niyatona n'atteeka ku ono. Bwevumeeya butonda n'abuteeka ku bantu nga bano. Bwenyiwa dda bwetamwa singa bwali bwogera, singa bwabaloopa dda, singa emisango, singa temuva mu makooti. Waliwo abantu abaliko obusolo nga bo si bunyiivu bulwadde. Ate obusolo obwo bwe mulaba butegeera, gye mukoma bukuluusanya. Neeso okwongera okukunyiigira, akasolo kategeera, akasolo kalimu amaanyi. Gwe gy'okoma okakuluusanya ng'olowooza mbu tekategeera, ogenda okulaba oyongera kubonaabona nga ne ssente zikubula. Banne mukuluusanyizza obusolo, maada. Abaana ba wano olemwa. Era bwe weeteka ku baana ba wano bannayu, olemwa. Bakuluusanyizza obusolo. Lipooti eziri ewa Mukama Katonda mpitirivu ezikwatagana ku kantu ako. Era singa emisango singa temuggwa mu makooti. Naye kati bw'oba okyayagala ebyensi, ng'ebyamalala bica, ffe tubagambye tutereeza mpewo. Ekintu n'ekyo tukyogedde enfunda eziwera. Totulumbagana ng'oyagala bya first aid.
ffe tutandika kulambika mpewo, ffe tunoonya cause ne tutereeza ekyo, tetulemererwa mpewo. Lubaale ne baba mutenda ng'atutta emyaka, kasita okkiriza amateeka gaffe n'ebiragiro, kasita tukugamba nti Lubaale tujja mutereereza ebbanga bwe riti, bw'otalituwa ne tukugamba tusasule sente z'oboozi ziyise. Omanyi sente z'omusiru omugezi yaalya. Nze bwe kugamba nti njagala emitwalo 3 n'ozikwata n'ozimpa, nze nga ntumye ennyama ku bbuca. Kati gwe bwe weesulika, nze kasita nkugamba nti Lubaale wajja kuntwalira emyezi 3, gwe ne weesulikira mwezi gumu, sente z'omusiru omugezi okitegedde yazirya. Kiba kitegeeza tewantegeera. Nze njagala ebbanga lyenkuwadde oŋŋambye nti Lubaale agaanye. Nze lyenkuwadde, lyenkugambye nti nze olina okumpa ekiseera kya myezi 3 oba 2, nze njagala ndikuwe oŋŋambye nti Lubaale agaanye. Okitegedde, njagala nsinzire mu Lubaale okuga nti ono Lubaale nja mutereereza ebbanga lya mwaka. Nze ngukuwe gwe olugendo luwandukireko mu myezi 6, gunaba gusinzaani, onooba tewansasula. Nze njagala ojje nkusalire, kugambye nti okusinza ku Lubaale onoonya mutambuliza emyezi 8 ojja kumpayo emitwalo 10, ogikwate ogimpi. Gwotuuke nkugambye emyezi 8 gwewandukireko myezi 6 nga Lubaale tateredde. Ogende ng'ozunga otambule wano nawali ne wamulangira Jjuuko nagenda Lubaale teyatereera, gunaba gusinzaani. Sente z'omusiru bwe zityo bwe zifa. Sente mulina oziwalamu value kuba mukola nkole, teri sente ya kisiru. Sente mwe mugifuule talina mugaso. Patana omulimu ng'ogutegedde, tandika olutalo ng'onoomalako nalwo. Baba kugenda nti Lubaale najja kutwala emyezi 6, kitegeeza agenda omutereeza amulabye, yakona kuva ddi, yalema ebyasa bimeka. Lubaale muzzemu mutaganjula nga mumunyiiza kumala bbanga ki. Kati olina kugala Lubaale n'okusinziira bwe mulabyemu eby'omunda bye, n'okusinziira ku byolota Lubaale nja mutereereza emyezi 9. Kati gwe n'opoyera myezi 5 n'ogenda ne bikusobera ne bigaana, n'odda ebweru n'onoonya emirimu ne gigaana n'okola kino nagenda mu lubiri nasira na busiraanyi, guba gusinze ggwe. Okitegedde, oluusi osobola okubeera mu lubiri nakusalira emyezi 8 n'ofuna akupasulawo n'akutwala ng'okyali myezi 5. Era abantu bwe tetubafunye nnyo abagenda bazunga naye nga kibazungira ne bwatuuka eri kyeyalekenera n'erikyasanga. Byonna nga bifaanana enjawulo 0, nga yava mu bbi ate n'alinnya mu bbi ate n'alinnya mu nkali, ng'enjawulo 0. Tubafunyeeko ng'oli wamusalira emyezi 8, 6, 7, olina gy'amalawo emyezi 4, n'afuna wamugamba jangu eno, agenda okutuuka n'eri nga oli yakola bukozi gwa kumuwabya. Bangi bawabya bannaabwe, agenda okutuuka eri ng'ensonga z'asangayo era ze zino era z'abaddeko eno. Kubanga ebyembiri bifaanana. Ebyembiri tebiringa bya musawo Muganda nti no olubiri lwe lusinga okulagula, no. Embiri mukeera kuwaayo bubaka, kyekitundu ky'olubereberye. Kati agenda mulimu abantu abamu abagenda bansese ennaku zino, mbawulire eyo n'oseka n'ogaa kasita nze nakola ne mmala. Ng'abantu bazunga, nga bajja kuzunga bazunge, nga yali wanatereeza nsonga, olina mugaa jangu eno, ne gy'alaze byebyo, birooto byebyo, tebikyuse era bamuvuunula ebyo. Kati nga bwongo bunafu. Okitegedde, nga bwongo bunafu. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale kakati mwaba kyayagala okucakala, njagala mufune abasajja, omusajja nga balina ebikula okugamba ng'abakiga, naddala abaana ab'obuwala, abaana bawala. Tonnamatira nsi eno. Okitegedde, ensi tonnabagimatira, tonnabagikkuta. Ate abaana bawala balumwa nnyo ebitundu by'owansi ebyo mu bukyala ebyo. Bo balowooza mbubirika era enkya ne bimatira. Tebakulimbanga nti obukyala bumatira. Obukyala bumatira ku olwo. Olaba n'omukazi omukadde w'emyaka 7 akyayagala obbikola. Kati gwate omuwala omutogaye wajja kumala kumatira. Ani aga wansi wamatira ku olwo lw'obeera obikoze n'ogaa nkooye. Ne tosuubirayo ekyo, basalawo obusazi, musalewo mutereeze ensonga. Obusolo tebusobola kumatira ku nsi kuno era tebujja kumatira. Mujja kuzunga mu loogi muzimale, abamu nno bagenda na mu ttale abeeyo mu byalo. Kati nga ono omuwala ow'embuga alina gye yakulira mu kyalo, teyabanga mu ttale. Kitegedde mu nku. Kati gwawulira ng'oyagala okumatizaayo, funa omusajja nga mukiga, oyo basimba n'obugere. Asimba n'obugere ku kisenge. Era bwe muba mwabadde mu ttale
asobola n'okuteeka omukulula ewantu asimba ekiti eno n'eno n'akirinnyako amagulu abiri n'asooka asinziira. Kakati mufune abasajja bwe batyo, funa omusajja nga mukiga ajja kusobola okukumalira ekizibu. Mutereeze empewo, musalewo, muleke amalala, muleke ebyensi, muleke amasanyu. Bwe abasajja nga muyina ebibasiiwa wansi, muyina ebibasiiwa wansi, mufune abasajja abadinka. Waliwo abasajja Abasomalia abali mu Kampala kati abatandise okujja, Abasomalia abo, obusajja obwo bubeera butonotono nga buwanvu. Okitegedde buba okitegedde ebintu bwe bityo. Mufune Abasomalia abo, abasajja babawanvu abo, funye ddala akasajja kalinga olusolobyo wanvu abo, mugende okitegedde. Abasomalia, Abakiga, ojja genda okulaba, musalewo, mutereeze ensonga z'abajjajjammwe. Ebyamasanyu tebigenda kukoma, ebyensi tebigenda kukoma. Naddala mu abakazi amalala g'ensiga kyabatwala nnyo. Abasajja nno bo batera okusalawo kuba abasajja beenyiwa lumu, ne basalawo ne batambuza ensonga z'abajjajjabwe, naye abakazi amalala gabaletera okuyimirira eno n'eno. Ate obusolo bwe bukyasinza okusumbuwa abakazi. Naye tugenda kuteekawo etteeka, tugenda kutwala ekirowoozo mu gavumenti, bateekewo etteeka tugule ekisanda. Ebisanda bino ebigatta embaawo oba bibayita biwuudu, kuba Yesu bagulwa akazabukaza oba biwuuduggulu, oba tugule masanda ki? Ndowooza tunaagula amasanda agasiba emipiira egya pikipiki. Okitegedde? Omanyi kati awo wo wangu wa kuziba. Kati tusiige sayidi eno ku ttama lyeno ne ku ttama lyeno. Kati omanyi kati awo oddira embatu bbiri n'ogattawo, osiiga lino ettama n'erino ettama, ekisanda nga kiwera n'ogattawo. Oba si kyekyo, bazimbe ekisenge mu ggwanga batwawulemu, abasajja babeere bokka n'abakazi babeere bokka. Ate ffe gye banatuteeka tujja gguma, kuba ffe twabakoowa, ffe tuli bakoowu, mwe mutwereesaako. Ffe twambala empale 2 mu mwaka. Gwe bw'oyambala ekiteeteeyi ennaku 2 otandika mu kikaddiye mbwa nti bakirabye nnyo. Okitegedde? Mwe mweteekawo, mwe mwekolako, mwe mwekyuninga n'emyusa emimwa ne giba ng'emabega w'enkoko. Okitegedde? Wenna ne weebyula ekisige, lipusiitiiki, akaviiri akataggwa mu mutwe, entumbwe, ne mwambala obusikaati obumpi, entegetege ne ziyita nga jangu eno, abaana b'abannammwe, abaana b'abandi ne musumbuwa abasajja. Okitegedde? Ffe tuli bakoowu, twabakoowa era tusabirira bateekewo ekisenge batwawulemu, mubeere mwekka mu nsi yammwe, naffe tubeere ffekka. Ate mujje nga mutulebererako empale nga muwalampa ekikomera, tujja bafumitirayo ebiti. Nze mbabuulira, tuli bakambwe ennyo sizoni eno. Twabakoowa batwawula abakazi mubeere mwekka, n'abasajja tubeere ffekka. Era mmwe mujja okusooka okusuulanga obupapula eno mu basajja nga mutusaba, muteekeyo obupapula eno nga mutusaba. Ffe tetwagala, ffe tetulina na bbanyega. Bateekewo ogusenge naye mugeza ne mukiwalampa, kuba era nga bakitaddewo era mwe musooka okuwalampa. Nze ekyo era nkimanyi. Mwe musooka okukiwalampa, mutandika otusuulira obupapula. Simanyi muteekemu obugambo biki. Tetwagala bateekewo ekisenge batwawuli. Mwe musinze n'otusaasaanyizaamu obulwadde, mwe mutambuza obulwadde. Ffe tetutambuza bulwadde. Mwe mutwetega, mwe kikemo, mutwetega ku piki mutuula mutudde bubi, mwe mutuula engeri, mwe mwambala sikaati nnyimpi. Ffe eva twambala empale empanvu, ffe tubeetegerawa. Mwe mwambala sikaati nnyimpi, gw'olaba kamugaba ku ntuma kakula bulungi noga ngenda kukalaga, noyita mu kkubo ng'oyambadde mmini. Mwe mwekoza, mwe mwemungula eriiso, mwe mweyogeza ebyejo. Ate bw'omusanga ng'ayomba n'obwana ewaka abeera ayogera nga basajja. Kyokka baba atambula mu kibuga eddoboozi liba ddala. Mufuula n'amaloboozi, muli bakyefuula. Kale tuli bakoowu era tugenda kufuna ekisanda. Buli mukazi, kuba katugenda bawandiisa oba tugenda kulondoola ndagamuntu. Buli mukazi gwe tusoma, gwe tusiigako ekisanda nga tuzibawo tulabe. Ali no tebayinza kukkiriza. Olaba gwoziba. Tebayinza kukkiriza. Oba tuteekewo buteesi kisenge
naye era ffe tetuyinza nakuteekayo bupapula siiya tetuyinza buteekayo siiya era banateekawo ekisenge era mwe mujja okubirinnya nze mbamanyi gwate kati mwe muteetega mu buli ango mimwa lipusitiki ffe mutubulire bye tukola ffe twesigana sabbuuni anaaba omusajja ne waaba mubi tabulwa mukazi n'osaba mukazi nga mulungi ng'afumbiddwa kapere kati ffe tubeerayo oba osiibye oddugala biki tuli kyabugagga ffe okitegedde oba oddugala oba oli wa liiso limu kasita obeera musajja okitege mugeza ne muwandiika obupapula nga bataddewo ekisenge mbu tusaba ekisonyiwo mbu ate simanyi mubadde mbatugatte mbu simanyi kiri bubi mbu tufa biki mbu tufa baatulanga ky'okuteekawo ekisenge mutandika okweyogeza mbu simanyi baateekawo ekisenge simanyi tuli bubi mututeekemu obupapula nga mubusuula eno ffe gye tubeera abasajja simanyi tuli bubi simanyi mutuyambe biki kale tetujja siiya kale tetujja kukkiriza era mujja kubeerayo mufe oba mufa mufe mujja kubeerayo tetujja kukkiriza ate ffe tujja kubeerayo ffe tugume kuba ffe tuguma abasajja baguma ate abasajja bakoowu tebaagala nakwagala twabakoowa tebaagala bakoowu ffe tuguma olafa abasajja obeerawo nga n'otwala ekiseera ffe tubeerawo ffe tuli bagumu naye mmwe kale mugeza ne mutweyogerezaako nga bataddewo ekisenge nga baatwawula mugeza bwate simanyi mbu simanyi bwate simanyi mbu tufa mugeza iba nene ndabayo mukazi eyeesazaayo ate tuli banyiivu nnyo oluutu eno aha siiya ye nga tutandika tutya be bambala sikaati ennyimpi be badibye omulembe gwa peti yatula sikaati neyeebikkula be batakyagala kwambala mpale leero bannaye maada abaana ba wano olemwa toza n'emboozi kangikomyawo kuba tuba twagambye kunyumya n'obudde buziba olemwa abaana ba wano abawala bannayu badibya peti fasiti mbu basobole okutambulanga mu kkubo mbu ng'abasajja babalingiza peti bazidibya sikaati empanvu ne bazidibya kati bambala zikomeno mu bisambi bwasobole okukutama mbu olingizeeyo ako kanyeebwa okitegedde kati tebakyayagala na kwambala mpale nawe tunulamu olabe weetaagawo ekisenge ate ojja kulaba be basinga omwako bajja twegayira nga batweyogerezaako mutuyambe kale mutuyambe kale newabayo abasajja babiri babuke bajjeko eno siiya ng'ani ajjayo weewaawo abakuume lisodde ne duna namugereka kiwa mirembe yenze omulangira Jjuuko Munnabuddu